Ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 22 Oktoba mu biseera by'amalya g'ebyemisana, Abdul Ssebwana naye ng'ali ekyemisana ne zireeta ekimotoka ky'amafuta ekyali kiremeredde omugoba waakyo ne kyerindiggula ennume y'ekigwo mu kibuga ky'ekigoogwa ku luguudo oludda ebbombo. Abantu ne basooka ne beesega bonna nga wanene mu kibuga tewaliwo omuntu n'omu yasooka agenda mpozi okugyako duleyiva yekka yaliwo. Ssebwana ajjukira nti ddereeva y'emmotoka eno yabalabula okwesega kyokka teri yatwala bigambo bye ng'ekikulu. Kati amala tugamba nti mugende bannayuganda tulina empaka naddala abavubuka so emyaka gyaffe tulina empaka twagala nnyo ssente atuna obwavu bungi. Bwe yalabanga emmotoka eno egudde ekyamugira bwe butafiirwa mukisa amangu ago n'ayiya wajja akadomola agende yeefunire ku tufuta. Kapiki nagirekawo wali ku Nesta ngenda nange nnoonya akadomola kambula nengenda ku dduuka lyawale nga tekaliiwo nnyina ke nasanga kaneiba eyo nenkalonda eyo nenkaleeta. Mu kaseera ako ng'ow'amaanyi yafuna anti nga buli omu afuba okulaba ng'avaawo n'amafuta. Ekituli kyali eki kimu era ekitu kimu kiriko ebidomola byali bingi ebiwerako ffenna twali awo mwasindika munnaawo oba ebbaafu eya baketi ffenna tuli awo. Ssebwana okuwona agamba nti kyava kadomola ka liita 5 akajjula amangu n'agenda. Gatuyikira ku mikono ekyannyamba nze najjuza mangu akadomola nenvaawo. Kigeza singa nali nyina kidomola n'alifiiridde wa nali nninda kimala okukola ki okujjula. Agamba oluvannyuma lw'okubwatuka yadduka kiwalazzima okutaasa obulamu. Amabega saatunulayo emazima olwo ekyandi mu maaso kye nasamba oba mmere oba kiki singa teyayaka nali nja kudda. Mu njege eno kyatayinza kwerabira ye musajja yali alina amafuta gasenye ng'era oba oli awo yandiwonye kyokka bambi amafuta ge gayiika. Nasanga omusajja alina ebbaafu yasooka n'agisena n'atuuka akafumbu kaawo n'agwa nayo mu kugwa nayo neeyiika n'addayo asena amalala nze yansanga nvaayo kati just fuuti 5 zokka weezimba n'akavaayo neekola ki neetulika. Ekyewuunyisa guno si gwe mulundi ogusoose Ssebwana okusimattuka. Era nga yagudde wali era bagayoola ge mazima. Naye nga mugayoola omuntu ategeddeko nafulago kyasooka n'akola kinaalindamu. Katonda yeyamba teyafuna yadde akamogo. Yagamba nti eno teyali ntuuko ye era omukisa ne guddamu ne gujja talonzalonza. Ekyokuddamu nja kuddamu naye nga nninzeemu. Ate Abdurrahim Sambya ekimotoka olwagwa n'ajjayo essimu n'atandika okukwata ebigenda mu maaso. Simu nali nayo mu nsawo ngamba tanzijeyo omugaso gwa smartphone ogwo nga luli mabega awo baatugambako ensimu tuzikozese nnyo ng'obujulizi. Bwe yali akyaweza obujulizi ekimotoka ne kibaluka. Awo nange olwedde nali nduzize control Katonda n'anyamba mu kudduka simu onoaba omukazi ankoona simu n'eggwa wansi. Wabula mbu alina mukwano gwe baali bakwata ebigenda mu maaso era ye teyawona. Agamba akakodyo k'obutakwata ssimu ng'olinaanye omuliro naddala ogwa petroli kye kyamuwonya. Nga bagamba omuliro gwonna guba gusobola okukwatagana n'amasannyalaze okitegeera. Simu olwagwa wansi nenkozesa ndo yange nenjijjawo. Ono awadde bavubuka banne amagezi obutalulunkaniranga nnyo byabwereere. Obutaddamu kusembera emmotoka ng'ebyo ife tukolera ku makubo. Amakubo kantu tukwewalenga nnyo oba obeera ku kkubo teekayo ebirowoozo. Mu kiseera kino bangi abakyalojja oluvannyuma lw'okusimattuka okufa. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.